Yes, mutamanyi wange gwe nazaala omupya nkimanyi bulungi ajja kufuuka pulezidenti w'eggwanga lino one day era y'ensonga lwaki namutuuma Museveni bamuyita Jennifer Fulufiga. Tukaniriza nateera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi bamuyita Ntambi Jimso namba n'ekibuya Maxud Junior. Weewale kuba nti otambula naffe tali waffe wenatambula naffe nkutumiddeko blood weebale kuba nti obeera naffe ebbanga lyonna mpola mpola tukwagala nnyo. Yes, tukwagala nnyo y'ensonga lwaki naffe tukuweereza mpola mpola ogamba oti akyali wange bambi wenna ali yampuliriza nsanyuka nnyo buli lwensijja wano nojja naawe n'ogamba nti Jimso atuleetedde biki bambi mmwe abantu abanzaamu amanyire ngamba kankole 24/7 mbatuseko gawano nawali mwebale kuba nti mutabala naffe mwebale kuba nti mutwagala mwebale kuba nti musubscribinga mwebale kuba nti eva yes mutugoberera ku mikutu gyaffe egy'enjawulo genda ku Facebook nkosa Ntambi Jimso ononyeko muganda wange tusobola okuba ntukola ffenna mpola mpola agenda ku Twitter nkosa Jimso 16 ate nga ku Instagram nkosa Ntambi Jimso 5 agenda following muganda wange twenonyeko mpola mpola now Fulufiga emyezi ng'ebiri emabega yavaayo n'azaala omwana ow'obulenzi era ng'omwana ono yes yavaayo n'azaala omwana ow'obulenzi paka saazo tukyanoonya ani taata w'omwana omutuufu yes ebigambo ebimu bigamba nti omwana ono taata we mujaasi mu magye ga Uganda yes ate abalala bagamba nti omwana ono omwana wa Balamu Barugahale engeri gikiri nti Balamu yakwata n'ekyapa kiramba asaidize wakiseyo n'akikwata n'akikwanga Fulufiga agamba nti yes bagamba nti obolyawo yes omwana wa Balamu era nga waliwo engamba ezasooka ne zifuluma nga Balamu agezako okuba nti yerigomba ne Fulufiga mu motoka muli gatambula nnyo naye nga te oluvannyuma twakitegeera oluvannyuma bakiralinga air ne bagamba nti obolyawo si bituufu nti era ebifaananyi bye twalaba yali photoshop ne bagamba photoshoot yali photoshop mpola mpola tebyali bituufu era nga musajja mukulu ono amanyikiddwa nga Balamu yagenda maaso n'okuba nti ategeeza wana Uganda nga abantu aba people power bagenda maaso n'okuba nti bacreatinga ebifaananyi bagezeko okuba nti baweebula ekitiibwa kye eri omukulembeze w'eggwanga ne Uganda ne mu bantu be ne mu bane Uganda oboolyawo abamukkiririzaamu mpola mpola ne Fulufiga yavaayo neyeegaana ebigambo ebyo n'agamba nti ebigambo ebyo byonna bye twawulira si bituufu era yavaayo n'agamba nti ye ne Balamu tewali kiriwo then mukuba nti amaze okuzaala yes myezi ng'ebiri yes ng'amaze okuba nti azaala mpola mpola Fulufiga yagenda mu maaso n'okuba nti atuuma mutabanyi we erinnya eppya yes erinnya erino eryewuniikiriza nnyo bannayuganda ne batandika n'okwebuuza oba ono mukulu yayitirayo oba nedda mpola mpola omwana we yamutuuma Museveni yes mutabanyi wa Fulufiga omulenzi oyo yamutuuma Museveni era nga yes Fulufiga agamba nti mutabanyi we yes ye Museveni wanano tamubuuziza why do you think why did you have to name your kid Museveni lwaki wasalawo mu mannya gonna amalala agali ku nsi kuno wasalawo n'otuma mutabanyiwo Museveni wano nno Fulufiga yagambye ebigambo bino yagambye nti kyamukisa mulungi nti mutabanyi wange mwagaliza birungi byerere mu bulamu bw'ensi eno era nga y'ensonga lwaki namuzaala ndi musanyufu nnyo okuba nti obalya mutabanyi wange yatandise okuba nti akola ebintu eby'enjawulo era miracles zigenda mu maaso n'okuba nti ziflowinga mu bulamu bwaffe kugana ne famire yange kyasanyu nnyo nti mutabanyi wange gunakazaalo myezi ebiri yatandise okuba nti afuna ebirabo era nga ebirabo ebyo ebimu biva na mu State House oba muva mu mukungu kuva mu State House nino nkikulaga nti obalyawo mutabanyi wange yes yazaalibwa n'emikisa of course buli omu azaala omwana tamuzaala ku nsi kuba nti abonaabona wabula azaala omwana oyo anaasobola okuba nti obalyawo afuuka ekyomugaso eri eggwanga nze mutabanyi wange yes bwe mulaba n'ebintu byatandise okuva nti afuna okuva mu State House kimpa essuubi kimpa amaanyi nkimanyi nti mutabanyi wange ono ajja kubeera w'amaanyi mu Uganda era ensonga lwaki namutumye Museveni nti Museveni ye pulezidenti w'eggwanga ne mutabanyi wange one day ajja kufuuka pulezidenti w'ensi eno kikirize kigande mutabanyi wange one day ajja kufuuka mutabanyi w'ensi eno era nga babagambe nti mutabanyi wa Fulufiga ye pulezidenti w'eggwanga wano nno temukiwakanya maanyi ga Katonda kubanga
ye believing nti mutabanyi we ajja kufuuka pulezidenti w'eggwanga full figure ennaku zino. Yes, mukyala wa yero nnyo yasala eddira okuva ku people power najoininga NRM era nga tomuwulira bataliibo ab'ekiri ab'emagere abagamba nti tebana kyebamugamba. Yasazeewo n'akwata omwana n'amutuuma amannya ag'enjawulo. Wano nno bannayuganda batandise okuba nti baswakira nga bagamba full figure agenze mu maaso n'okuba nti abanyooma abantu abamu obaoli abo balowooza nti full figure tali suppose kuba nti awagira yero ate nga mu byobufuzi buli omu alina okuba nti awagira kyawagira ate nga obutawagira kimu tekikufuula mulabe. Mpola mpola abantu bagenze mu maaso n'okuba nti bogerera omwana ono ebikankana nga bagamba akaana ka full figure singa kafa abalala batandise n'okuthreateninga okutta omwana ono ng'akyali muto. Nsuubira kino nno bannayuganda kyetukola kikyamu okusiga obukyayi kibi. Omwana gw'oyagala okutta takutirangako wubo. Omwana oyo full figure, omwana wa full figure gw'oyagala okuwa obutwa, gw'oyagala okufumita ekiso, gw'oyagala okutomera, gw'osabira ebibi takutirangako omuntu wo. Talina kye yali akukoze. Mwana muto teberezaamu ng'ebiba bigamba mwana wo owulira otya. So nolwekyo sometimes bannayuganda tugenda mu maaso n'okuba ntuyita nolabye bwema tukuyita nga bagamba nti full figure omwana we bakayise nakaana nti akaana ako Kayoweri Museveni kewatumye Museveni tugenda kawa obutwa. Abalala bagamba bajja kafumita ebiso, abalala bajja katomera mpola mpola. Naye nga kiki olw'okuba full figure awagira President Museveni. Bannayuganda tukomye okwactinga ng'abantu abasirusiru. Nze munansonyiwa nkikozeseza kubanga omwana gwoyogerera ebyo ebigambo, omwana gwoyagala okutta, omwana gwoyagala okufumita ebiso talina kyamanyi. Mwana muto, omwana tanabana kuba nti ayogera, mwana obwongo bwe buto nnyo tamanyi na ntalo zammwe ze mulina na full figure. Omwana bakamuzaala lwaki mumuyingiza mu ntalo? So nolwekyo nze ngenda gamba nti tulekeraawo kujokinga, tujokinga nnyo naye obulamu bw'abantu especially abaana abato tubajje mu mpalana zaffe ze tuba tulimu kubanga omwana oyo omuto gwogenda okutuusaako obulabe, omwana oyo gw'ovuma, omwana oyo gw'otomenting, omwana oyo gw'otraumatizing, omwana oyo ogugezako okuba nti otiginyatiginya n'okuba nti oba oliawo olumya. Omwana oyo tamanyi buzibu bwammwe bw'olina. Omwana oyo takumanyi n'akumanyi. Omwana oyo tamanyi nti gy'oli naye omwana otandise okuba nti omwewerera. Bambi tutandika okuba nti tumanya level ne limiti otulina okuba nti tukoma. Omwana w'aba nti mumuleke kuba naawe owuwo tewali agamba nti bagenda mutta. Naawe owuwo bamuleka n'atambula. Naawe owuwo naawe totuukiridde nnyo gwagamba okutta omwana wa full figure. Okitegeera? Naawe totuukiridde nnyo. Naawe olina ebikusumbuwa. Naawe bakuleka ku nsi bazadde baabo. Yes, bakola abantu ebikyamu bangi naye bakuleka ku nsi n'okula. So nolwekyo gwe bw'ogenda mu maaso n'okuba nti oyagala okulumya abaana b'abandi kugamba nti oba okola kibi kubanga omwana oyo gw'oyagala okulumya tamanyi lutalo lw'olina ne mama we, tamanyi lutalo lw'olina ne taata we, tamanyi lutalo lw'omulinako kubanga omwana muto wa myezi 2. Mutandika okuba nti musabira abantu ebirungi oba oli awo nammwe mujja funa ebirungi. Gye munaakoma okusabira abantu ebibi nammwe mujja genda mu maaso n'okuba nti muboolabula n'okufuna ebibi. So nolwekyo ngenda basaba bakyali bange tutandika okubeera positive, atandika okweyagaliza, atandika okwegeza bakyali baffe, atandika okuba nti twesoodya n'okweyimusa mpola mpola. Olwo nno kijja tutwala mu maaso, tujja tufuula abakabi, tujja kuvima mu nsi muno, tutandika okubeera nga tuli battabo naye ng'ate nkiddamu full figure yagambye yasuubiza bannayuganda nti ebyo bye mwogera ne mutandika okuba nti mujerega okuzaalawa okuvuma nga mulowooza mugenda tiisatiisa. Nedda, omwana we aye ali bulungi era ng'avuddeyo nti one day omwana ono ajja kufuuka pulezidenti wa Uganda one day. Yensonga lwaki yamutuuma pulezidenti Museveni. Wano nno abangi bagambye nti it will end in tears. Otijja nnyo naye era bijja ku endinga in tears. Naawe amazigo jagalozako jakaba nga abalala bakabye bonna mpola mpola. Nengamba bannayuganda n'okukolima nga tukolima bannange. Lwaki tukolima nnyo naye ng'abantu bagambye nti full figure ensi ekulaba. Bagambye nti owaaye omwana tijja nga bw'otijja simanya yaani naye ng'ate bakufudulanga mu state house totunyumizanga. Totandikanga agamba nti bakugoba, totandikanga agamba nti ate biki bikyatengengenge n'ebisigaddewo. Ogoma bakutwale speedi zo, ogoma ogende mu bintu byo mpola mpola. Oba bakusuddewo
obadde bakosoddeewo in case of anything ebintu ebitabuka tetugamba nga fulufiga avuddeyo n'abagamba nti temunyumiza temuŋŋamba kasasiro wammwe nze omwana wange bamuyita president era nga mu kusaba n'okuba nti nsiiba omwana wange kyemmanyi one day agenda kufuuka president w'eggwanga Uganda ngamba nti nze nkwegeza birungi byerere mukyala mukulu amanyikidwa nga fulufiga sikulinako buzibu n'omwana oyo mwagaliza birungi byerere bambi mukama muomukisa atukize n'ebiroto bye n'ebiroto byo byoyagala mpolampola mukutugulegomo gwa Uganda Mukamooli bampita ntambi kimisa Rich Boy Maxud Junior big up bless up